Mufti wa Uganda Ramadhan Mubajje asabye bannayuganda okwongera okutendeka abaana baabwe ebintu ebiyinza okubayambako okusigala n'omukululo mu nsi eno ejjudde okusomoozebwa. Mufti Mubajje asinzidde ku kyalo Kanika mu disitulikiti Mudduwayo omugenzi Abdul Karim wa Lugembe. Omukadde waffe w'otuukidde kati giweze emyaka 25 Bukyanga Abdul Karim wa Lugembe alikulira obulamu bw'ensi eno era nga buli mwaka dduwa ekolebwa okumujjukira. Mufti asinzidde eno n'asaba bannayuganda okutendeka obulungi abaana baabwe basobole okuleka omukululo. Baba balungi ne bavaawo naye abaana bayinza okuba nga bo taata bye bakola tebabimanyi. Tubiyigiriza abaana ate kakasa nti abaana bagira ki batutte ekyo kyoyagala. Olwokubanga omwana atatutte atafaananye kitaawe aba amulyazaamanyizza. Bagamba nti sala omwana tayirira omwana afaanane ki kitaawe. Kye bategeeza si mubiri gwokka naye n'ebikolwa afaanane ki kitaawe. N'olwekyo bw'otokola bintu bisanyusa bazadde oba toli mwana mulungi. Bameka abaana bataata bammwe nga bavuddewo ne musala amaliiro ne mutandika okukola alliances ezitali muki ezitali za taata. Era Mufti ayagala n'abazadde okwongera okusomesa abaana baabwe eddiini kino kibayambeko mu kulungamizibwa mu nsi eno. Ebbanja omuzadde ly'obanjibwa ku mwana wo kumuwa linnya ddungi kumusomesa ddiini na kumufumbiza singa aba atuusa ekiseera. Ate omwana ezambi erisinga obunene ku mazambi 3 oluvannyuma lwa shiriki kujooga bazadde na kujeemera bazadde. N'olwekyo abaana tutwale obuvunaanyizibwa okugondera bataata tumanye kye baagala kubanga bw'omujeemera ne bw'abanga yava mu bulamu bw'ensi oba omujeemedde. Ismail Ssesimba okuva ku kitebe ky'Obusiraamu Board Kampala agambye nti abantu beewala ebigambo wabula bakole era bagobere enteekateeka ya Uganda Muslim Supreme Council. buli lw'ojeemera constitution ya Uganda Supreme Council w'ogifulumya naye esigala etambula nakibagamba nti eringa train buli lw'ogivaako bwoti ekyana tekigenda bweyagala okikwata okola ki. Kyova mulanga abasajja nga bakiyimba baze bakola ebintu bwebito bava mu Supreme ng'abasaaga ne bakola ki. Kati banoonya okudda ate bakwata ku kyana babaga nti empapula mwe zakola ki zavaamu. N'olwekyo buli muntu yenna akola enkola yonna gy'akola situgenda batiirira buli anaayawukananga ku Uganda Supreme Council tujjamu kasuka ebbali situjja kubaamu kusimiriza kwonna. District Kadi w'e Masaka Yasin Nseera avumiridde abasiraamu abalwanyisa obusiraamu ate nga beefuula nti bamanyi so nga tebamanyi bye bakola. Sowedi Mayanja memba wa Uganda Muslim Supreme Council agambye nti bwe balombedde edduwa yakolerera nnyo obusiraamu mu kubunyisa enjiri ya Uganda Muslim Supreme Council naddala mu kugatta abantu n'okukulaakulanya obuyisiraamu. Mugamba nti ono njagala ayingire mu kampu yaffe ey'okunyweza Supreme Council. Ati Abdul Karim wa Lugembe atusize bwayise Bekeri aliisa bamemba ba General Assembly bonna ku ssente ze n'atuwa emifaliso n'atusiza n'atuliisa era ne tugenda ne tulonda ne balonda His Eminence Sheikh Hassan Ibrahim Lwemba. Ate ye District Kadi w'e Nakawa Sserunjogi Burhan agamba nti ala yasobola okuwanguza omuntu yenna n'afuuka ekyo kyali singa omuntu yenna aba agoberera ennono. Allah wabanga asazeewo okutaasa teri asobola kukuwangula. Oyo asobola okubuuka n'agenda eri n'adda eno naye Allah waba asazeewo okuwanguza omuntu nga Allah yakutaasizza teri ayita kukuwangula. N'agamba nti Allah waba akulekeredde ani ayinza okutaasa. Allah bwakulekerera oba nsonga za bufuzi oba za ddiini oba za famire oba zaki Allah bw'asalawo n'akulekerera teri ayinza kukutaasa. N'olwekyo Allah agamba nti Allah abakkiriza gwe baba beesigamira. Ku lw'ennyumba y'omugenzi wa Lugembe abaana bakiikiddwa Sserwadda Kiwalyanga Hamidu